Buli wokiwatyawo namba nkiraba nze. Jamani jangu. Jamani. Sokole tojo kwa tama ulile ngoli. Mwampate musobola okuwagamu mwe baani awamu nga tetunnatandika interview. Ababoda bonna balina okumanya nti emyoga yekintu kyokka kisobola okubatwala mu maaso. Balina okujja beegatte mu myoga tusobole okutambuza, tutambule nga tugenda mu maaso, tube nga tusobola okufuna emirimu, nga tuteekawo emirimu, tukola buli kimu. Emyoga gino gyokka gye gisobola otwala eggwanga lino mu maaso. Tugenda tusobozesa okuzzaawo koperative zaffe enkulaakulana ebeere ya mulembe mu ggwanga lino. Bwe tunaba tetulina cooperatives tetujja kusobola kukola kugenda mu maaso. Amanya Akankwasa Johnson nga ndi muvuzi wa boda boda avugira mu Nsambya Parish era nga ndi mu division e Makinde nga twegatira mu kibiina kyaffe ekyawamu ekya Makinde division boda boda riders emyoga sako nga fe ab'emyoga mwe twegatira era tukunganidde wano ku ofisi zaffe nga tugenda ekololo okujaguza awamu ne president waffe omulungi eyatutegekera programu eno okulaba nti naffe ab'emyoga naffe aba boda boda nga tuyingidde mu nteekateeka za gavumenti. Ekyamazima twagala kumwebazaako ensusso, tumwebaza nese kwebaza yonna nti eno ye programu yokka esoose
okulaba nti aba boda boda bali mu programu za government program tuze tuziwulira naye nga fa aba boda boda mu program ezo nga tetulimu ene y'emyoga yokka ye yajja aba boda boda ne bagata mu program so tukwebaza president era kyovora tuli wano nga tugenda kororo tugenda kusimbula kugenda kororo kujaguzaako naye emyaka eyo gyaweza egy'obuto kubanga tanakula naye twagala kusanyuka naye olw'okutujjukira naffe okukola ki okubeerako naffe era n'atujjukira era n'olwekyo njagala kutwala omukisa guno okumwebaza era naye ateera yatuwa miliyoni 3 miliyoni 3 zitukoze kinene nnyo zituyigiriza okusevinga n'okwewola okulaba nti ebintu byaffe kati bikyatwalibwa banakigwanyizi bisobodde okusigala olw'okuba nti akasente ke baatuwa miliyoni 3 tuzirina mu sako zaffe ezikola Makinde division sako 12 ezikola Makinde division zafuna sente ezo miliyoni 3 era kitukoze bulungi era tukwebaza nti akanta ako ke watuwa butufu katukyusiza mindset zaffe zikyuse naffe ne tuyiga okweterekera gada amanya ge baali batusibako gatuvaako kati tuli bantu naffe abeetegekera obukadde bwaffe era tukusaba mwekyo nti president bwe bakisoboka era naffe okole ki otongeremuko era twagalana njagala n'okutwala omukisa guno okwebaza madamu Sophie Nakawuki coordinator we Makinde division mu Myoga butufu omukyalo oyo atukoze ekirungi nnyo atubeereddewo mu mbeera yonna abadde naffe era okulaba nti tufuna sente tebyali byangu naye omukyalo oyo atubeereddewo mpaka era otwafunira sente era tukwebaza madamu Sophie beera n'omutima ogwo gwagaliza omutima omugabi naffe aba boda boda n'otujjukira era ne batuweereza ku sente ne twenyigira mu programu za government. Amanya Mutabazi Charles nkolera Kisugu Center Stage era wenkachangira nze chairman waawo nze chairman w'emyoga boda boda riders Kisugu emyoga era kakiika akakulu fe abakulembera emyoga mu Makindye ow'ekitiibwa president nkuyoza nnyo n'essanyu lingi era nkwebaza ekintu kye watukolera makula okulaba ng'ojjukira aba boda boda emyaka nze njivugidde emyaka 2 naye nga sijjukirwangako bannakigwanyizi badde bajja batwerimbikamu nga beefudde abalwanirira boda boda naye mukama waffe weebale kulaba kituufu n'ogamba aba boda boda batandikire ku masiteegi gaabwe era ojja balabirirawo tukwebaza olwekyo n'omwaka guno gwotuuseeko mukama akutuweeremu omukisa era ne gavumenti ogirabiridde bulungi twebaza ebyo byonna byotukoledde naddala ffe aba boda boda okulaba nti otujjukira tukwebaliza ddala simanyi nawe nnyinza kkoma naye akantu ke watuwa nkwebaliza ddala nsaba tukube ejjinja limu n'ebinyonyi 2 katujje we tubadde ne katuteeka awalala ababadde bavuga boda boda kati abamu balina ezaabwe olw'ekintu ekyo kye watukolera abagagga abamu tugenda tubagoba naye mukama waffe engeri naawe gy'okamanyi abantu kati tulina bayitirivu tulina abantu bayitirivu batutadde ku bunkenke tukusaba mukama waffe nga bwe wasalawo anti bagamba yeeweza omumba mukama waffe gwe bazikuba n'olwekyo taata weewaayo tulabirira nakati na wano tuli mu maaso go tukusaba otwongere akantu ke watuwa abantu 30 miliyoni 30 ze watuwa zatuuka bulungi era zirabiridde abantu bo naye ekyamazima ku bungi bw'abantu betulina tezimala tusaba otwongere twebale nnyo mukama waffe weebalire ddala sirina bingi byakwogera ebisinga bwe kinaaba kyetaagisiza nenfuna akakisa mukama akwogera naawe n'osalawo n'ogaa nti ab'e Makindye mbayise mujje twogere ekyo tujja kyebaza nnyo tukubuulire n'ebisinga kaawo weebale nnyo mukama wange weebalire ddala nsigadde Mutabazi Charles. Erinnya lyo? Amanya Kigozi Ahmed Bashir nze trezara wa Buziga boda boda riders emyoga sako era nga omulamu gutambulidde ku lwaleero twebaza president okubeera nga yasobola okutuwa ku ssente naffe aba boda boda esobola okubeera nga twejja mu bwavu bwe tusevinga ate bwe twewolayo. Ensonga ey'okubiri nja kusaba Mr. President tumusinkane ng'ab'emyoga kubanga atubeereddewo ebbanga ddene naffe twagala okumulaba mu buntu tumwebaze mu buntu nga tumulabako era naye atulabeko ekirala yeebuuza okwagala okulaba ku bantu be abavuga obupikipiki buno
yesaawa era alabe ku bantu abavuzi ba boda abatuufu babeera yesaawa abeere nga atusisinkana naffe atulabeko tumwebaze tumusiime nga atulabako naye alabe ku bantu be ababeera wansi nga bamukolera omulimu ogw'enjawulo. Tweyanzizza nnyo tweyanzege Mr. President ekyatukuwozaayoza okutuuka ku kkula lino ery'emyaka 7 okuwangaalira ddala. Tusaba Allah akutuwangaalize n'okukisanja ekijja sebuffe we tulinze tuli bakozi bo. We start with your names. My name is Steven Narembo from Salama Boda Boda Riders Emyoga Sacco and Amachindi Boda Boda Riders Emyoga. Your Excellency, we would love to appreciate you for the gift of the seed capital, the 30 million that you provided to us. However much, we have a challenge again. Though they told us that we are going to get the additional funding of the 20 million that we are waiting, but we still have a problem because we have increasing number of population in our circles. And we are requesting as a group of border riders in Machindi to kindly pay us a visit in our circles because we are playing a very key vital role to see that our people are achieving, we are adding value to them. Many people have established their businesses, their lives have totally changed, they have not remained the same. And it is an impact that we are going to keep as long-lasting and sustainable, and we are going to keep in touch with you when you are coming for the next election. I remain Steven Narembo from Salama Boda Boda Riders Emyoga Sacco, Secretary. And I'm matching it. Muzeyi waffe tukwagala nnyo mama erokimanyi twagala kufana kuwona twagala nnyo mama erokimanyi twagala kufana kuwona twagala nnyo mama twagala kufana kuwona twagala kufana kuwona yoweri wafoyo twagala nnyo naye kimanyi twagala kufana kuwona pulezidenti waffe gwe twagala nnyo naye kimanyi twagala kufana pulezidenti waffoyo twagala nnyo obadde okubirako njogedde naye kati gwoliwa kale nange mbadde kyapema tufanye kazi tufanye kazi kwa nje yetu kwa nje tuipende waliwa vijana wazuri sana tusonge mbele kali tufai amanya nze bacajjaganya okuva wano mu Owino mu senti bali ku Ddembe market nga ndi chairman omu ku b'emyoga. Tusooka okwebaza President Museveni era tumuyozayoza okutuuka ku lunaku luno olw'amazaalibwa ge. Tumwebaza nnyo era tumwebaza ku Katonda okulaba nti amuwangazizza n'okumujja mu buto n'amutuusa mu bukulu buno okujaguza amazaalibwa ge. Twebaza nnyo ne Katonda, tusaba Katonda amukuumire ddala abenga atukulembera nga bw'azze atukulembera mu bulungi era nakati atukulembere mu bulungi. Twebaza nnyo President Museveni okutuuka ku lunaku luno lwa ssanyu tugenda Kololo okulaba nti nno tumujagulizaako olunaku luno. Ffe ab'obutale abasente bali ku Ddembe, sente bali ku Ddembe tulina zisakoozi
ziwera 9 ez'emyoga. Twebaza President Museveni okutuwa ensimbi okwongera mu nkulaakulana n'okutuzimba okuva mu nfunampola okweyongerako ku ekyo kye tulina. Twebaza nnyo okufuna endowooza eyo ey'okubanga naffe atulowoozaako okuva mu mbeera ey'okubanga tusikangana emigwa n'abawola ssente n'abanga tuwola abantu ssente ku bugoba obutono obwo. Ffe tulina bachairmanzi, ffe tuli ba myoga, tulina bachairmanzi ab'enjawulo be tuli nabo. Era twagala Pulezidenti ateekemu nnyo amaanyi ku nsonga y'emyoga. Emyoga gitugasizza nnyo era tumwebaza nnyo. Newankubadde twatandika n'obukadde 3 ffe twabufuna era ssente ezo twazigabira abasuubuzi. Era tumusaba era mu ekyo kyennyini kyalimu ekyemyoga okugiwa ssente. Era tusaba twongere n'endala kubanga abantu baffe beetaaga ensimbi bangi nnyo. Ate tetusobola kubamalawo wabula ekyo kyotuwadde naffe okwekulaakulanya kiba kituwa amaanyi n'atwongeramu ku ssente ne tuwola abantu abakola ensimbi entonotono bamufuna mpola mu bantu abawansi. Tumwebaza nnyo ne kabineeti ye n'abo abalowooza kukulaakulanya abantu abawansi n'okubalowoozaako mu budde bwonna. Tusaba atwongere ssente tuwe n'abalala. Nsaba mubaka we obusembayo obubaka bwange obusembayo nsaba Katonda amuwa obuvumu atwongere namu 2026 okulaba nti atukulembera bulungi nnyo n'okugaggawaza bannayuganda n'obbateekateeka. Amanya agange nze Bacajjaganya okusinziira mu ssente bali ku ddembe ku sako ez'enjawulo ziri 9 mu ssente bali ku ddembe zafuna ssente obukadde 3. Sebo amanya abampita Joy Muzigiti nkolera mu katali ka ssente bali ku ddembe owino. Olunaku lwa leero ffe tugenda kusimbula tugende ekololo tugenda kujaganyako ne muzeeyi okumusanyukirako okutuuka ku mazaalibwa ge. Sebo muzeeyi tukusabira obuwangazi Mukama kwongere obulamu ebyo byonna by'osuubira okutuukiriza oyongere okubituukiriza biwere mu kisanja ekijja. Sebo ssente z'emyoga zituyambidde ddala nti okuba nti abasuubuzi banaffe tubawadde ne beewola ne baza be basevinga ekirala ne tutakomaako ne tufunamu emikwano n'emirala okuyiga kuba buli bwe tukungaana awamu ne bannaffe abava mu divisions endala tufunayo ebirowoozo bya njawulo projects ezimu zibalina kati sebo tweyongeddeko tusaba muzeeyi atwongeremu kubanga okusinziira ku bweyatuwa naffe akatono ke twongerako mu kusevinga. Abantu bali kibatumanyi mu kusooka balowooza nti ssente zali za kulya buli naye kati tugenda tubasomesa ekintu bakitegedde bamemba bwe twasookerako nabo beeyongerako kati obungi kati ne tufuna delay mu ssente ezo nti oli bw'aba azagalira mu nnaku 3 oba 4 nga tumaze okumwekenneenya nti asobola. Sebo taata tetusobola lwakuba nti akasente kaffe tukawera kuba abasuubuzi baagala kyamangu. So kikoze kyamaanyi taata okutukwatirirako emikono tugifunye projects ezimu era ne mukyo nga tusaba taata otutegekereyoko emisomo tweyongere batubangule mu businesses ezimu tugatibwe wamu ne bannaffe tulaba nti eggwanga tulitwala mu maaso. Sebo Seven oye, Naremu oye, Emyoga oye, Nakatale oye. Munanule mugazi we, gazi wa mukatono kigazi bulungi aha.